Tuchime chisache tochi chisachime tugera chime birungi esatu chisache tochi na kuisa ulinya ya Yesu okulokola Listen, says, Alima Bunsulo, Elimo Kubo, Chalivai Muso, he shall live like hell. Jesus is the way. What's the take of it? Ogenda kuyimuso mutwe. Ogenda kwanukula buli kibuuzo. You shall be an answer to every question. Naye kasakanga ku nsulo. But once you don't take off the water, you shall raise the head higher. You shall raise the head higher. Tugenda kuddamu kutunula wansi. You shall not tunula waggulu. Olina ebikutawanya. Yimusa omutwe. Tunula waggulu. Omukisa gw'ow'eguli. Toddamu kutunula. Mukama yagamba mukama wange. The Lord told Batula umukono wange. Sit thou at my right hand. Okutuusa w'emisa. Until I make. Abalabe b'owansi. Fathers only the right hand. Kubanga omukono ogwa ddyo ogwa Katonda gw'amaanyi. Because the right hand of God is mine. Kiki kye gugenda okukola? What shall it do? Gugenda kuteeka abalabe bo ku ttaka. Shall put your enemies under your feet. Buli kyonna ekitataganya obulamu bwo ekikukosa ye mulabewo. Whatever hurts your life is your enemy. Omulabewo si ye mulirwanaawo. Your enemy is your neighbor. Omulabewo si be babakwetoolodde. Your enemy are not the surroundings. Omulabewo si ye balo. Your enemy is your husband. Omulabewo si ye batabani bo be bawalabu. Your enemy is your son. Naye omulabewo gwe mutima gwo. Is your heart. Gukeera ku makya ne gukulimba. Deceives in the morning. You will never prosper. Things will never be transformed. You shall be like that from the beginning. But today your heart can be transformed. And you will witness and say, among people, he surely told you. The covenant by your ancestors, your uncles, today God is taking away those covenants. The covenants of faith, the covenants of looking back and
endagaano ey'okweyagala oli wadde endereero naawe weeyagaleko nga abalala okulya tegeeza kweyagala naye weeyagaleko endagaano kyobalagala n'okufa Isaaya 28:18 endagaano y'okufa tekugenda kunywerera Yesu ajjawo okufa ateekawo Uganda, Lucia Mirembe, Uganda, Fogoda our country, Kevateka Uganda, Mikonojo. Uganda get up one mutaro. Yes, Baba Sukide. Uganda never did the Africa Bisuke, and if Uganda Bisuke, government of the way Musina Suke, Kevateka president of the Seven, Uruguay Sense, Motade Mikonojo, Kamakumo Sacho, or Brahma cabinet minister, Ramatade Musaigo. Bring us favors, who have a premise of our Muji. We will you want to come up, we will cover. Amen. And for the second time. Can you say, it's not the never one of the one? Let me welcome Pastor Margaret and the daughter. Luachi or Nyanga de wait. Why am I this coming today? Luachi mbi bwent. Why am I this attire today? Katonda yakikoledde. God did it for me. Era mu butongole wuliriza ebigambo ebyo. Officially listen to the clip. Eddoboozi ekyoliwulira Samuel. Bishop Ranga Samuel must found it must Lebanon Christian at Rono, Goga village, Okono municipality, Uganda. Kubirako Yesu engalo. Njagala okusitula. I want to glory back to God. Njagala okiza eri Mukama gwolemedeko obutakimuwa naye nze nkiwadde Katonda. PhD yange nkiwadde Mukama. My PhD is back to the Lord. Wow. Engalo zikubire Katonda. To our east, it was a moment worth celebrating. Honor God olwa PhD yange. For my PhD. Kubanga kino ekyambalo kyenyambadde. Because the art I am putting on tekitegeeza kunyuma. It doesn't mean being smart. Tekitegeeza malala. It doesn't mean pride. Kitegeeza kola. It means kukola engalo muzikube wati like Michael. Abantu bangi balina empapula. Many people have documents. They don't work.
They have 2 eyes, but they don't walk. They have 2 legs, they have 2 hands. But the PhD was given to me. The committee saw where I wasn't there. Pastor Tom Mugerwa. I saw Pastor Tom Mugerwa. Pastor Solomon. I saw Pastor Solomon and others. But bishops were like 5. Bishop Odama of Eastern Uganda. Bishop Odama from Eastern Uganda. And others also. So far, the honorary degree, Doctor of Divinity, upon Bishop Samuel Luandasa, with all the rights, privileges, and honors thereto pertaining to this 18th day of April 2025. The signatures, President of the College and Dean of the College. The prayers you make they are still continuing, not only end here. I was going and I told and I told her, let's proceed. Let her testify. I only say Kati doctor si gwoki koze Katonda yakikoze kino kinzizaamu kiryamaanyi nti buli kye twagala ku nsi kuno Katonda agenda kitutuusaamu agenda kituwa kasita tunyiigira because like everybody was honoring him osinga kundi abaddewo Kayizi twadde ne Kayizi ne mama naye ng'olaba ekitiibwa kirala ffe balujolo nga tutudde naye twasuse ne tutula wamu ku meeza ffe ne batugobako ne bagamba mumudde emabega wano twagalawo bano bokka nyanjawukanako n'agenda mu bali bokka ababadde bambadde naye ku bintu byonna bye tuyiseemu a lot of challenges as a ministry, as a family. Things have not been on a silver platter, but we bless the Lord that He has seen us through. Nebaza Katonda era mbulumisa Katonda ekitiibwa kyabadde ky'amaanyi era ne Honorable Anite Amon Speaker yatikiddwa olowooza bali batudde ba bishops so mbulumisa Katonda omusajja omu gwe bayita Theological College USA ne gavumenti ya Uganda yonna olutuusa okusa ekituukana bwe okukulaalira kama kitiibwa tukimuddira tewazalibwange banochurch yonna olutusabira ekituuka mu okukulaalira It's very exhilarating that we have reached on such a milestone. We give all the honor and thanks to God. This is a masterpiece now of Mount Lebanon Christian Center Cathedral in Bono. We take all that we have and we thank God for it. Hallelujah. Thank you for your prayers. These are now the answers actually received. Hallelujah. Amen. Being chosen, praise the Lord. Don't call this a joke. I sit on the committee of MDF the development committee for this.
nina appointment letter gye bampa. I have an appointment letter they officially nga sikoze interview without being interviewed. Bagamba tulo tusiza kukula lino ayi Katonda era tusaba ekisa kyo kyeyongere Mukama Katonda eri obulamu bwe Mukama oyongere okumukuza omusukulumiza eddala Mukama omulinyisiza eddala Mukama Katonda waffe mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu omutuuse ne mayimba g'abapuresidenti ab'amawanga mu nsi yonna Katonda ng'ensi yonna muyayanire ne famire ne mami waffe Mukama mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu tusabye obulamu tusabye obuwangazi tusabye emirembe tusabye essanyu eri amaka gano Mukama mu linnya lya Yesu tusuubiza otuwangaza nnyo tukussa obulamu era ogenda kyova obulokozi bwo Mukama kituukirize eri famire eno Mukama erinaffe ayi Katonda eri abaweereza bonna n'abakukkiriza ayi Katonda enjiri eyongera okubulirwa Mukama Katonda waffe erinnya lyo linagulumizibwa bulijjo erinnya lyo linatenderezebwa bulijjo Mukama erinnya lyo linaweebwa ekitiibwa. Mwangu pastor basinga mafuta. Dr. Rwandasa, Bishop Samuel Rwandasa, njagala kubategeeza nti ambaagaliza amazuukira amalungi era amazuukira g'omulundi guno ekigambo kya Katonda kize nga kitugamba nti tuula ku mukono gwange ogwa ddyo okutuusa lwe ndifuula abalabe bo entebe y'ebigere ebyo. Uganda temuva ku mukono gwa Katonda ogwa ddyo. Abasuubuzi, abalimi, bannabyabufuzi, bannayuganda mwenna abasomesa na buli muntu yenna tova ku mukono gwa Katonda ogwa ddyo okutuusa ng'omulabe wo atudde wansi w'ebigere ebyo. Ate omulabe wo si ye sengaawo, si maamawo, si kojjaawo, si mulirwanaawo. Omulabe wo gwe mutima gwo gwe gukulimba nti gundi yakukyawa takwagala takwagaliza. Era njagala kubagamba tuyingira mu 2026 tweteekerateekera okuyingira 2026 omwaka gw'ebyobufuzi. Njagala kubategeeza bannayuganda mwenna mbakubira omulanga musigale ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda ogulimu okwagala n'okwagaliza. Era Katonda abawa omukisa amazuukira amalungi nga baagaliza n'emirembe gya Katonda egisinga okutegerekeka gibeere nabo. Yongera okuvumirira enguzi ku mazuukira gano. Bannange enguzi ekoze kinene nnyo okutta eggwanga lyaffe, naye enguzi eno tetandise kati kubanga tugiraba ne mu kuzuukira kwa Mukama waffe Yesu. Bakabona abakulu abaaliwo mu nnaku ezo Yesu bwe yazuukira, bw'osoma mu kigambo kya Katonda mu Matayo essula eyo eya 28 egamba nti ne bakwata abasirikale abaali ku ntaana ne babagamba sente ziizino temugeza ne mwogera nti Yesu yazuukidde, naye mugende mutegeeze abantu nti abayigirizwa be bazze ne bamubba bubbi ne bamutwala. Kale olaba nti enguzi tetandise lwaleero, kati emyaka 2000 egiyise. Njagala okuvumirira enguzi ne sekuvumirira kwonna kubanga Yesu enguzi yagiwangula. Yesu n'alaga ekiriwo, n'alaga amazuukira. Kati olwaleero tokyasobola kugulirira nguzi, tokyasobola kugulirira Mukama waffe asigale mu magombe n'eggwanga lyaffe. Tuleme kugulirira ggwanga lyaffe, tuleme kugulirira abatuuze, tuleme kugulirira abatuyamba, naye tukozese omutima gwaffe mu mazuukira gano okweyagaliza ate n'okwagaliza bannaffe. Kyekiddi eno eyampeereddwa erina kyengasseeko. Omuntu bw'ayambala ekyambalo nga kino kyenyambadde ekyobwa dokita, olwo omulala ebyokukola ng'abivaako ng'alinda emirimu gy'ofiisi, naye enkofiira eno gyenyambadde n'ekyambalo kyenyambadde n'ebbaluwa ezinkakasa okubeera dokita wa divinity, amakulu gaakyo kuba mukozi
kuba musajja mukozi era njagala okubakubiriza bannayuganda ti ekyambalo nga kino ebakikuwa oba kya diguli oba kya diploma kyonna kyekiri okuba kukola nnyo naye abantu bafuna ebyambalo nga bino ne bafuna ebbaluwa ezibakakasa ebbaluwa ne batula nazo mu mayumba naye ffe njagala kubagamba kati nga kino ekyampeereddwa kitegeeza kukola okugonjoola nsonga omulimu okugonjoola ensonga mu kitundu mu community okugonjoola ensonga woosula woosabira woosiiba mu Uganda n'ebweru waayo n'eri ebikwetoolodde